Enteekateeka z'amatikkira g'omukama wa Bunyoro ag'omulundi ogwa 2017 Solomon Gafa Busaiguru kuwedde nga kwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Bwe abadde ayogera eri abamawulire ku woofiisi y'omukama bwa Bunyoro, omuhiikirwa Andrew Kirungi Byakutaaga yategeezezza ekigendererwa ky'okujaguza amatikkira gano kwe kukunga Abanyoro bakubirizibwe mu kukuuma obutonde bw'ensi nga basimba emiti wamu n'okulima ebirime ebinayambako mu nnyingiza y'amaka gaabwe basobole okwekulaakulanya. Coffee planting as a cash crop, because we realize that a lot of households do not have enough income to sustain their families, and therefore we are promoting coffee growing together with the NARO, National Agricultural Research Organization, together with the Uganda Coffee Development Authority. And so we would like to encourage all the Banyoro to grow coffee as a cash crop or an additional cash crop, but also to ensure that they have food crops for food security, and also plant trees to conserve our environment. Byakutaaga agasseeko nti bajja kutandika n'emisinde mu Bunabyalo ng'ennaku z'omwezi 10 okwetooloola ekibuga Hoima, nga ssente ze banaakuŋŋaanya mu kutunda emijoozi za kuyambako okugula ekyuma ekiyambako abakyala okuzaala mu ddwaliro lya Kibale Health Center 4. We shall also have Mpango Run, which is a marathon normally around the city here between 10 to 15 kilometers, and that will be on 8th June 2024. Normally we carry out this run together in conjunction with the Spice Media. The proceeds from the run will go towards purchasing a theatre bed for Kakumiro Health Center 4. Ono akubiriza Abanyoro okujjumbira okulima emmwanyi ng'ekirime ekinayambako ku nnyingiza y'amaka gaabwe wamu n'okujjumbira enteekateeka z'obukama wamu ne gavumenti naddala egenda okutandika ey'okubala abantu enaabeerayo omwezi ogwokutaano. February okwezi 19 ajja kubaho enteeka z'okubala abantu n'abaiki okubatereera abantu nywene n'eddakitala mulole nti mubaziru ekirungi ky'okubala kuno kujja kuba nikuba omumaka bakusanga omumaka gaabwe bakukaguza ebikaguzo ebimu n'ebikaguzo hanyuma mugaruka mu bikaguzo ebyo mugaruke mu kurungi niko tusobole kubala okuba n'enteeka za gavumenti kubala abantu kwetegereza abantu enyikala yaabo nahali bakwikala n'emirimu gye bakora n'entaahya kuko gavumenti esobole kuteekaniza kurungi emyenda ya kitala kandi ekirungi omulundi guno gw'okubala Ndio tukaguza n'enganda zaitu uruganda rwawe nabekyo turole nti tuhaireyo enganda zaitu mu kutuzimanya tuzihereze okulungi. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt TV Omunnyo.